Nalongo alopye Ssalongo yakamuzalamu abaana 10 beddu ng'agamba nti ayitiriza okumuliisa kakanja nga buli ssente Nalongo zakwatako nga Ssalongo azibba. Ssalongo yeewozezzaako nti okuba Nalongo yali yeetaasa kubanga Nalongo naye bw'akwata ku Ssalongo amuyisaamu empi. Ono mukazi wange namuwasa mwana muto era bamumpa mateeka. Simulinaako kkonda lyonna. Bakuwadde buyi. Twali kulwanyeewo okuba naye omuntu banakwegezaako obuseera bwegamba weetaase. Bano batuuze ku kyalo kati Kanyonyi mu ggombolola Nazigo mu disitulikiti y'e Kayunga. Nalongo Birungi Adijjo w'emyaka 2 yalopye bba Ssalongo Kakooza Rajabu w'emyaka 49 era nga mu byamukoze mulimu okumubbako ssente emitwalo 10 ate bwe yazimubanja Ssalongo yamukwatira Jambiya. Omusaleko obulago wabula Nalongo yateekayo omukono ejjambiya n'egutema. Bere jambiya gwelogira bwoti zikakasasa Nalongo Birungi annyonnyodde nti essanyu mu bufumbo bwe ne Ssalongo Kakooza lyakoma baakazaala omwana asooka abaala 9 babazaalidde ku Bugubi. Nakoma okufuna essanyu naye ndowooza nina omwana wange yali wakati wa myaka nga 14 okuva olwo yandeka neerabirira abaana bange nabaanagaana okusoma ne bigwana. Abadde amaze emyaka 2 nga yadduka mu maka okuva lwe yatunda ku kibanja kale ate abadde akomyewo atunde era nga Nalongo agamba nti Ssalongo yakwata ku ssente z'ettaka yagenda bugenzi kyokka bwe zaamugwako yakomawo akulubuse era nga yamulabiridde okusobola okuddamu okulabikako ng'omuntu. Asooka n'abula n'amula emyezi ng'ebiri ngadda olwamala n'agenda ddala nga takyadda okumukubira ku ssimu yankwata ogusooka ogwokubiri namba mukazi we mukwati sirina budde bwe yakomawo ogw'omunaana omwaka ogwo nga talina kyayina wabula ate nga nze nina omulabirira. N'otunda ekibanja ekyo nga bwogambye nti abaana yali azize omusango yali Kampala. Ensente zasookera ddala ko nti oli munyini yanuma nali mugambye omwana tukola ki bamusibe nagamba ate omwana ate bamusibe batya ate nga tenina kulyako wadde 10 ne tutola emitwalo 6 abajja ne mumeka nezisasulira omwana omukulu nazize omusango. Nalongo agamba nti Ssalongo omujozi wa bbaluwa era olumu yamusanga ataddeko TV ye Nalongo gye yeegulira alabe Pulezidenti Museveni ng'ayogerako eri eggwanga n'agijjako bw'atu n'amuyisaamu ensambagere. Tufiyo. Nze nagigula kuba nagisevingira omwaka mulamba. Yakambala n'akambala n'aleeta egundi nasooka amateeka mu ddiiro embazi naba bagenda TV nagiteeka awo andi nfumba caayi n'agenda n'ajjako caayi wange nalimbuza amata gange n'agimbayo. Ssalongo mu kwewozaako agambye Nalongo mukazi mukambwe era amukuba enkokola olutatadde nti era okumukuba Ssalongo yali yeetaasa ng'obusiraamu bwe bulambika. Omusajja owange mbadde mwagala nafumbirwa mwagala naye ebikola bigendanga bikola ki omukazi nga yabonabona naawe nemukola ekibanja n'okitunda muddamu n'otunda n'ekirala omukazi kati ate okomyewo obasanze banamu ate otunde ne kano. We must be respectful. Sawulo okulira yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.